Kyane yayita nnina omusango nze takompola mpola siri wala nnyo sajja nankutula ng'aleekaana wooyita kiki ekibadde simanyeeka walungi zuwa asola atya taŋŋamba nakaana kakuba omusujja yate mutabani wa talina linnya n'erinnya limbuze bamuyitaani yalugaba yoyo weeteera nnuma okuzaama Yekolera itongwa ge mannya gange musibye mti wa mususe mti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi munnange omuntu obeeraawo nga weenyooma omuntu obeeraawo nga wekkakkanya abantu ne bakuvuma obubi n'oddayo n'otunako ne mundabirwamu n'ogamba ya rabbi lwaki nze mukama wantonda bw'oti kumba oli kirime kya ttunzi nze gwe bavuma obubi abawagizi ba Bebe kulu gwe bavuma obubi gwe bayita atasaanidde yantaddeko miliyoni 10 nga bannalungi wabaakuno ne basserungi wabaakuno teri ayinza yadde obbatekako nnusu 5 nti gundi sembeegu y'omundabiddeko nakakaawo omundabiddeko miliyoni 10 Bebe kulu zantaddeko kafiga kange kano maama bw'okakwatako bw'oti weewangulira obukadde 10 kafiga kange just kateekako buteesi ngalo weewangulira obukadde bw'ensimbi 10 kale munnange tubeerawo oluusi nga tetumanyi buzito bwaffe naye nga abalabe balina okukola ng'amayinja agapima butya bwe tuzitowa so Bebe kulu okuva lwe yantaddeko miliyoni 10 nategedde nti naye nge gyendi nange gyali nzitowa Museveni yanteekako 10 ona ntaddeko 10 kitegeeza essaawa eno nzitowa obukadde 10 nga nzitowa nze mwana waani azitowa obwenkaniddeawo nze mwana waani azitowa obwenkaniddeawo Bebe kulu omunywanyi emu ku nsonga kw'osimba essira n'ogamba nti omwana oyo munoonya munnakuyingira pasono munnate ebyama bye by'omunda naye bannange mmwe abammanyi enfumita olwomba ntadde nze nina ne kye nnaayogedde mukwano Bebe kulu nze wanvuma obusiiwuufu naye njagala okukutegeezaako kino mwana wa taata nsiiwuuse ebyama bye bintuulidde ebyama bye bintuddemu ne bw'olaba sikyanyirya nange ng'omuntu wallahi Bebe kulu nsiiwuuse byama byo engeri yokka nange gye nnina okunyirirako otandike okwadressinga ensi bw'oba oyogera ku Yekolera omwogereko nga handsome boy omunyirivu wa kuno serungi wa kuno serulungi wa kuno kutoola ku byama byo mbigamba abantu kubanga bye binsiiwudde ate naawe gwe mbikuumidde ondiko ombojjogola nkukooyo okumbojjogola nkukooyo okunkyocca nkukooyo okunnoonya buli woyogerako eri ensi n'onvuma obusiiwuufu kyokka nga ate ekituufu kiri nti Bebe nsiiwuuse byama byo kati ngenda kutandika okutaako kimu nze nsirikidde ebyama byo nze soogera byama byo kuba sivanga ye ate era sisobola nakkeera n'enkyogera nti Bebe kulu omuyimbi gwe yakola naye season siku yamufunisaawo ku lubuto ne balugjamu era ekyabawula ne muyimbi munnoomu nga kati ye pulezidenti we mu kibiina ekimu kwali kumubbira kantuke kamereke ke yali alyaka mpolampola so nga kakati akamere ako kafumbirwa omusawo omu mu kibuga naye nze sibyogera mbisirikidde ate siri byogera naye nze nkuuma ebyama gwate ombojjogola gwate onkyocca wallahi onaaba muntu wannabaki nga temusiima abantu balamu nze nalingeddeko nenzija ŋŋamba abantu nti ekyakwawula n'ettaafu biggo bwe wayendanga mukyala wo bwakukwata ng'ogaa nti bakazi ba ttaafu bbi bakubakuba ku ssimu naye nze ttaafu bbi ŋŋenda mugamba bakyala be balekera okukuba ku ssimu yange mukyala wo kyava agamba mukyala wa ttaafu bbi Mimi Semakula gamba omwami wo nze tannyonoonera musajja Mimi Semakula nayawukana n'ettaafu bbi olw'ensobiizo naye nze mbisirikidde saagala kubyogera kakati omuntu akuuma ebyama okusinga nze oba oyinza mmuwaaki nga gwasasulira abakuumi b'ebyama oyinza mmuwaaki oyinza kumpaaki Bebe kulu tubeere bantu bakulu bw'oba okasuka amayinja manya nti ne sayidi gyoga kasuka nabo balina amayinja bakyasobola okuyoola ne bakasukira tuve mu agagaboozi g'ekisiru yanumba pasono kati gwe okunvuma obusiiwufu nze tewannumba pasono nze neetonda akoze aliira ku nsiko gwe tewayingirira obulamu bwange obw'omunda nze nsebadde ekimanyi nti ndiira ku nsiko nga kalooli
negwe wagamba abantu nga bwensiiwusa obulamu bwange bwa munda aliira ku nsiko obwo obulamu bwange bwa munda bebe bw'oyingira gwe tolowooza nti gwe wekka atalina kuyingirwa munda bw'onnyingira nange nja kukuyingira baaba nvunza ku kibondo nvunza kajina tujja kutambula aba seminti na nkokoto ate gwe wakola akajanja n'okwolekeza sayidi enkambwe bebe kuulu nze nagamba ekintu kimu nti tuli muzigo bw'otagusembereza muliro tegusaanuuka naye gwe wansembereza omuliro ate toyagala era sitiiru nsaanuuke fe batuyita omusango bijanjaalo obirya emisana mu ttumbi ne bikulumya olubuto gwe manya nti buli lw'olumba waliwo abasobola okukulumba buli lw'odifaaminga omuntu waliwo abasobola okukudifaaminga ekirala bebe kulu si gwe muntu awagira NRM wekka leka kwogera mbu anvuma olw'okuba mpagira Museveni teri agaana kuwagira Museveni wo tewali agaana muntu kulya kazambi naye ekikulu tompaanira kazambi mu baana bange n'obalaga nti kazambi mulungi gwe lya kazambi wo naye weggwerengeeyo wekka weemalire kazambi wo osiriire wekka naye tojjanga mu baana bange benkuzizza nga mbaga kazambi mukyamu okujja okutandika okubapolota batandika okulya kazambi tetukuwalana lwakuwagira mwami Yoweri Kaguta Museveni naye obuzibu ekitukutuwalanya kuggwerayo nnyo semayiri gwe mwaziise Isimayiculi abadde ebimu abiraba naga wano tetukkiriziganyisa naye gwe n'obeera yes omusajja omukulu ate tokomye ku ekyo ne bannayuganda abajja ne baga bannange kino kisusse ate era n'obazalayiramu n'obalaga nti tebasaanidde kugamba nti emulago teri ddagala tebasaanidde kwogera ku buli bwanguzi tebasaanidde kwogera ku bubbi tebasaanidde kwogera ku butemu tebasaanidde kwogera ku kitta bantu tebasaanidde kwogera ku nguudo mbi olw'okuba gwe wagira Museveni tetugaana kuwagira Museveni wo ne tobakyana kyattuleera nti ogoberera bugobereza otyo mafaaya fwa ekirebe gwe bw'okikuba kyekiviiramu eddoboozi enkuba gy'okikubamu bw'okikuba baakasimba kivaamu bwe yabaakasimba bw'okikuba muwogola kivaamu muwogola bw'okikuba eŋŋanda kivaamu ŋŋanda bw'okikuba ekidigida kivaamu kidigida leka kufuuka ngalabi ya mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'akuba okugyamu amaloboozi ate n'ekiramulekerawo okufuukanga poti omusajja oyo mwe yeetoowoleranga obubi bwe nkiddamu bebe leka kufuuka poti mwami Yoweri Kaguta Museveni mwatoowolokokeranga obubi bwe ye n'asigala ng'ali fresh gwe n'osigaza ng'ekivundu mu bantu bebekulu weddira nkima ffe banno ffe baganda bo bali si baganda bo bali bazibuzi leka kukwatagana na mupakasi kujoonyesanga baana ba kitaawo kyokka abaana ba kitaawo we boogerako nti bannange wano bigenze bukyamu n'oloope w'omupakasi sinakindi n'oyagala okukwata akakumbi okuba omwana wa kitaawo valuwinganga omusaayi gwo ffe bannayuganda ffe musaayi gwo bali bagwira nabagamba Ssemirumbi eyajoonyesanga abantu nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ali mu nsiko nga bw'abawaayo yali ssentebe wa UPC mu Luweero nga y'abawaayo no muyeekera najjanga n'amagye ne batta abantu Dr. Apollo Milton Obote bwe yafuna oluwenda bwe yafuna olukusa oludduka bwe yafuna omukisa ogudduka teyadduka naye Museveni yakwata kiwedde mwaka gwa 1988 Ssemirumbi n'awanikibwa Kalabba bebe kulu gwa yishu olidduka ne bannatasha bye bali bafunye omukisa ogudduka Are you sure olidduka ne Museveni? Are you sure olidduka ne Muhoozi? Mwe muli bakyemeza waliwo amannyo ge tuyita kyemeza ge mannya ag'engereka mu famire ya mwami Yoweri Kaguta Museveni oba mu gavumenti ye bebe kulu oli linnyo lya ngereka likyemeza eritanyumiramu nga nawe batunula mu ndabirwamu ne baginika bagamba lino erinnyo teritunyumiramu oli linnyo lya kyemeza si gwasoose okuwagira NRM atiisatiisa abantu si gwasoose leka tiisatiisa abantu banvuma lwakuba mpagira Museveni lagadi awagirani bebe kulu lagadi awagirani ani yali ayimiridde ku seeti ani gwe wali owulidde ng'azaala walagadi kolooza tetukimanyi nti lagadi akolagana ne Museveni olowooza ebifaanyi tebifuluma nkonga ali wassale olowooza tetukimanyi nti alina ne ofiisi zakolamu operation wealth creation naye wali owuliddeko emmundu yaffe yonna ng'eyolekera jjajja lagadi tukimanyi awagira Museveni naye si kidigida kiri kye nayogeddeko ekiwaawo kye bajjamu amaloboozi ate n'ekirala alimitinga ebigambo bye era gye buvuddeko yakugamba abawagizi ba Bobi Wine ekituufu bavuma
naye ng'obakwatidde ku muntu waabwe eyo statement giwulirize nnyo. Lagadi yagamba ekituufu kiri nti babawagizi ba Bobi Wine bavuma naye ng'obakwatidde ku muntu waabwe. Bebe kulu ffe tuli bagwi baddalu tetuligwira n'ata tuliiko ne kwata tuliiko tetuli bagwi baddalu tetumalaga maayuuka tutyo tumaayuukira nsonga emu kuzimaayuula ye munnoowo okubwa n'eddereeva we nattibwa n'ogamba yeekoza kati simanyi oba ne Yasiini Kawuma yali yeekoza omufu n'ogamba nti Zaake yeerumya okutu tebamunamuyuza kutu ne Bebe kulu gwe mu ntegeera ye entono kale wadde entono tusobola okitegeera naye omuntu akyusa atya omumwa ne yeeruma eno. Abannayuganda bakaabya kajanja Uganda mulimu opportunities sente mweziri. Bebe kulu si gwe Uganda osiba oyogera nti Bobi Wine abuulira abaana bwakoze sente bannange Museveni agaggawaza abantu. Bobi Wine nga yagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni kale tukkiriza Museveni yagaggawaza Bobi Wine then kitegeeza n'abaavuwadde y'abaavuwaza. Lwaki oyagala bano abatono nnyo ab'omunyotto okubalaga ensi nti Museveni yabagaggawaza nga abangi obabuusizza amaaso? Ffe tugamba Katonda yawe era yajjawo era ne Isima we bankubira essimu nti afudde. Kigawo kye nasooka okwogera inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ekitegeeza yawa era yajjawo. Kitegeeza Museveni bw'aba yagaggawaza manya era yakola ki yavuwaza. Mutunulira ba individual Uganda erimu abantu obukadde 45 nga gwe example gy'olina ne bw'oyimirire yekabali kadaala ka muhozi Bobi Wine ababuulire butawe yakola sente. Gwe oba olaba Bobi Wine muntu omu amagezi ge gasobola okugaggawaza bannayuganda bonna oba obugaggawa bwe tumumenyamu busobola otugaggawaza bannayuganda ffenna. Enjogera nti onayogera omwana afuma ate ogenda kunkola kyeno figa tekwatikako mmaani wakitaddeko miliyoni 10 mukama we yagiteekako obukadde 10 ne muwozi yateekako ziyateekako ne bannayuganda baagaana okundyamu olukwe. Bandabo bamanyi gye mbeera mu nsiko eyo gyoyogerako bamanyi gye ntambulira naye bakiraba ng'okunkwatako kuba kulya mu nsiru kweno figa tekwatikako. Kati gwe njagala omuntu akuteekeko emitwalo 10 andabira ku Bebe kulu olabe oba onaasula nawo nga tebannakuwaayo. Njagala omuntu akuteekeko obukadde 10. Bebe kulu awo mmanyidde navaawo dda namaayuka nafuuka muntu w'abanyigirizibwa ng'era beetegefu nnyo okunkukulira nga mwami Yoweri Kaguta Museveni mu gy'ekinaana bwe yali mu nsiko abantu ne bamukukulira ne kituusa ne tutamaguza okuttibwa because yali amanyi bali ku kkoozi emunaga wakkirize kanfe nunule Uganda waliwo abasobola okunfiira Uganda enunuke nkubuulidde ngendaako mpola sitembeka ndika amaggwa kano kawoningi nkakkasukira Moses ngendaako mpola wallahi sitembeka ndika amaggwa ezo sente miliyoni 11 zoyagala okunteekamu ddayo osome zikozesa oddeyo osome ofune ku magezi nga ge tulina kuba tewasobola kuyonkanga ffe. Oyinza okuba wali first born bapapye okujja ku mabeere bayonsa ddako nze ndi mu Galanda nayonka kati gwe okufuna ku bwongo obwange bw'oba afuna wasuba okubufunira mu mabeere ddayo osome miliyoni ezo 11 zisobola okupasuwingayo ka diguli zisobola okujjayo ka diploma osobola okunokolayo ka certificate ne bagamba nti omusajja alinamu ku bwongo obusome wadde obuzaale temuli ne va mu kuntiisatiisa mukulu va mu kuntiisatiisa nkutaddeko miliyoni 10 nyenyenyenye gwe goloozayo Museveni teyali yagadde okunkwatako goloozayo Muhoozi teyali yagadde okunkwatako golowooza ndiko sente mmeka singa bamuntuusaako nga nze kennyini ng'omuntu yali ayagala kungula miliyoni 5 golowooza ndiko sente mmeka singa bankwata ne bamuntwalira onyumya bu miliyoni 10 nyingi kunze ng'omuntu bwe nziteeka mu nju ne nzirabako nyingi naye ku Yekolera ow'omunda obwo busente tebulina kye buli. Nze ndi mu kuyigga njovu onnyumiza mafulungu tuli mu ntalo za kuyigga njovu oli mumya mafulungu. Imagine obudde bwange obwonoona bwe naali onoonedde ku Museveni ndi mu kubwonoonera ku kirerya gwe nsindikira abaana ne banvuma gwe toyagala nkuvume. Nze nabagamba bwe mbeera mmese
akamaso sikawala nanga kankubi nonya yakateze abo bontegera ngenda babuusa amaaso gwalina okusasulira ensobi zaabwe nkubuulira ntiddamu nkubuulira sweet Moses abo bonsindikira banvume ngenda kubabuusa amaaso kuba sibamanyi sina na kyembagaze mundu yange ejja kwolekera buli banvuma nange nga nkuvuma ene nga nkubuulira gwe kyoyita okuvuma kuba bwe njogerako nga nkuvuma buli era nanvuma nze nga nkubuulira ate wano wetulaga tugenda kufa kuba nja kuteeryama nange nsobole okunyirirako mpona okuyitibwa omusiufu nze nkubuulira gwe ŋŋendaako ate ekiyanja kukubuulira ono katemba gw'olimu yeekolera munoonya n'ebirala nze yeekolera ensonga yange erimu okukwatibwa kwange oba okuttibwa kwange eri beyond your understanding Bebe cool ensonga yange erimu okukwatibwa kwa yeekolera eri beyond your understanding waliwo mmanyidde navaawo nti yeekolera ne bwafa olwaleero Bebe cool osookulwa ne bwonywa amazzi ne bwendwala obulwazi ssenyiga era saba nneme kulwala yadde ntunuka yadde ssenyiga osookulwa wonywa amazzi national property it's me you're no longer national property you a national destroyer national musumbuyi national chireria national mudangina national mudandala Kyane yayita nnina omusango nze tagompola mpola siri wala nnyo sajja nankutula ng'aliikaana wooyita kiki ekibadde simanyeka walungi zuwasula atya taŋŋamba nakaana kakuba omusujja yate mutabani watayina linnya n'erinnya limbuze bamuyitaani yalugaba yoyo weeteera nnuma okuzaama yeekolera itongwa ge mannya gange musibye muti bamususe muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kano alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi munnange omuntu obeeraawo nga weenyooma omuntu obeeraawo nga wekkakkanya abantu ne bakuvuma obubi noddayo n'otunako ne mundabirwamu n'ogamba ya rabbi lwaki nze mukama wantonda bw'oti kumba oli kirime kya ttunzi nze gwe bavuma obubi abawagizi ba Bebe Cool gwe bavuma obubi gwe bayita atasaanidde yantaddeko miliyoni 10 nga bannalungi wabaakuno ne basserungi wabaakuno teri ayinza yadde obbatekako nnusu 5 nti gundi sembeegu y'omundabiddeko nakakaawo omundabiddeko miliyoni 10 Bebe Cool zantaddeko kafiga kange kano maama bw'okakwatako bw'oti weewangulira obukadde 10 kafiga kange just kateekako buteesi ngalo weewangulira obukadde bw'ensimbi 10 kale munnange tubeeraawo oluusi nga tetumanyi buzito bwaffe naye nga abalabe balina okukola ng'amayinja agapima butya bwe tuzitowa so Bebe Cool okuva lwe yantaddeko miliyoni 10 nategedde nti naye gyendi nange gyali nzitowa Museveni yantekako 10 ona antaddeko 10 kitegeeza essaawa eno nzitowa obukadde 10 nga nzitowa nze mwana waani azitowa obwenkanidde awo nze mwana waani azitowa obwenkanidde awo Bebe Cool omunywanyi emu ku nsonga kw'osimba essira n'ogamba nti omwana oyo munoonya mbunakuyingira pasono mbunate ebyama bye by'omunda naye bannange mmwe abammanyi enfumita olwomba ntadde nze nina ne kye nnaayogedde mukwano Bebe Cool nze owanvuma obusiiwuufu naye njagala okukutegeezaako kino mwana wa taata nsiiwuuse ebyama byo ebyama bye bintuulidde ebyama bye bintuddemu ne bw'olaba sikyanyirya nange ng'omuntu wallahi Bebe Cool nsiiwuuse ebyama byo engeri yokka nange gye nnina okunyirirako otandike okwadressinga ensi bw'oba oyogera ku yeekolera omwogereko nga handsome boy omunyirivu wa kuno serungi serulungi wa kuno kutoola ku byama byo mbigamba abantu kubanga byebinsiiwudde ate naawe gwe mbikuumidde ondiko ombojjogola nkukooyo okumbojjogola nkukooyo okunkyocca nkukooyo okunnoonya buli wayogerako eri ensi n'onvuma obusiiwuufu kyokka nga ate ekituufu kiri nti Bebe nsiiwuuse byama byo kati ngenda kutandika okutaako kimu nze nsirikidde ebyama byo nze soogera byama byo kuba sivanga ye ate era sisobola nakkeera n'enkyogera
nti Bebe Cool omuyimbi gwe yakola naye season siku yamufunisayo ku lubuto ne balujjamu era ekyabawula ne muyimbi munno omunga kati ye president we mu kibiina ekimu kwali kumubbira kantu ke kamereke ke yali ali akampolampola so nga kakati akamere ako kafumbirwa omusawo omu mu kibuga neze sibyogera mbisirikidde ate siribyogera naye nze nkuuma ebyama gwate ombojjogula gwate onkyocca wabwayo naba muntu wannabaki nga temusiima abantu balamu nze nalingeddeko nezija ngamba abantu nti ekyakwawula n'ettaafu bbi gwe wayendanga mukyala wo bwakwata ng'ogaa nti bakazi ba ttaafu bbi bakubakuba ku ssimu naye nze ttaafu bbi ngenda mugamba bakyala be balekera okukuba ku ssimu yange mukyala wo kyava agamba mukyala wa ttaafu bbi Mimi Semakula gamba omwami wo nze tannyonoonera musajja Mimi Semakula nayawukana n'ettaafu bbi olw'ensobiizo naye nze mbisirikidde saagala kubyogera kakati omuntu akuuma ebyama okusinga nze oba oyinza muwaaki nga gwasasulira abakuumi b'ebyama oyinza muwaaki oyinza kumpaaki Bebe Cool tubeere bantu bakulu bw'oba okasuka amayinja manya nti ne sayidi gyoga kasuka nabo balina amayinja bakyasobola okuyoola ne bakasukira tuve mwagaga booziga ekisiru yanumba pasono kati gwokunfuma obusiiwufu nze tewannumba pasono nze neetonda akoze aliira ku nsiko gwe tewayingirira obulamu bwange obw'omunda nze nsi ebadde ekimanyi nti ndiira ku nsiko nga kalooli negwe wagaba abantu nga bwensiiwusa obulamu bwange bwa munda aliira ku nsiko obwo obulamu bwange bwa munda Bebe bw'oyingira gwe tolowooza nti gwe wekka atalina kuyingirwa munda bw'onnyingira nange nja kukuyingira baaba nvunza ku kibondo nvunza kajina tujja kutambula aba seminti na ngokoto ate gwe wakola akajanja n'okwolekeza sayidi enkambwe Bebe Cool nze nagamba ekintu kimu nti tuli muzigo bw'otagusembereza muliro tegusaanuuka naye gwe wansembereza omuliro ate toyagala era sitiiru nsaanuuke fe batuyita omusango bijanjaalo obirya emisana mu ttumbi ne bikulumya olubuto gwe manya nti buli lw'olumba waliwo abasobola okukulumba buli lw'odifaaminga omuntu waliwo abasobola okukudifaaminga ekirala Bebe Cool si gwe muntu awagira NRM wekka leka kwogera mbu anvuma olw'okuba mpagira Museveni teri agaana kuwagira Museveni wo tewali agaana muntu kulya kazambi naye ekikulu tompaanira kazambi mu baana bange n'obalaga nti kazambi mulungi gwerya kazambi wo naye weggwerengeeyo wekka weemalire kazambi wo osiriire wekka naye tojjanga mu baana bange bempuzizza nga mbaga kazambi mukyamu okujja okutandika okubapolota batandika okulya kazambi tetukuwalana lwakuwagira mwami Yoweri Kaguta Museveni naye obuzibu ekikutuwalanya kuggwerayo nnyo Semayiri gwe mwaziise Isimayi Chuli abadde ebimu abiraba naga wano tetukkiriziganyisa naye gwe n'obeera yes omusajja omukulu ate tokomye ku ekyo ne bannayuganda abajja ne bagamba bannange kino kisusse ate era n'obazalayiramu n'obalaga nti tebasaanidde kugamba nti emulago teri ddagala tebasaanidde kwogera ku buli bwanguzi tebasaanidde kwogera ku bubbi tebasaanidde kwogera ku butemu tebasaanidde kwogera ku kitta bantu tebasaanidde kwogera ku nguudo mbi olw'okuba gwe wagira Museveni tetugaana kuwagira Museveni wo ne tobakyana kyattuleera nti ogoberera bugobereza otyo mafaaya fwa ekirebe gwe bw'okikuba gyekiviiramu eddoboozi enkuba gy'okikubamu bw'okikuba baakasimba kivaamu bwe yabaakasimba bw'okikuba muwogola kivaamu muwogola bw'okikuba eŋŋanda kivaamu ŋŋanda bw'okikuba ekidigida kivaamu kidigida leka kufuuka ngalabi ya mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'akuba okugjamu amaloboozi ate n'ekiramulekera okufuukanga poti omusajja oyo mwe yeetoowoleranga obubi bwe nkiddamu Bebe leka kufuuka poti mwami Yoweri Kaguta Museveni mwatoowolokokeranga obubi bwe ye n'asigala ng'ali fresh gwe n'osigaza ng'ekivundu mu bantu Bebe Cool weddira nkima ffe banno ffe baganda bo bali si baganda bo bali bazibuzi leka kukwatagana na mupakasi kujoonyesanga baana ba kitaawo kyokka abaana ba kitaawo we boogerako nti bannange wano bigenze bukyamu
nolope w'omupakasi sinakini n'oyagala okukwata akakumbi okuba omwana wa kitaawo valuwinganga omusaayi gwo ffe bannayuganda ffe musaayi gwo bali bagwira nabagamba Ssemirumbi eyajonyesanga abantu nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ali mu nsiko nga bw'abawaayo yali ssentebe wa UPC mu Luweero nga yabawaayo no muyeekera najjanga n'amagye ne batta abantu Dr. Apollo Milton Obote bwe yafuna oluwenda bwe yafuna olukusa oludduka bwe yafuna omukisa ogudduka teyadduka naye Museveni yakwata kiwedde mwaka gwa 1988 Ssemirumbi n'awanikibwa Kalabba Bebe Kulu gwa Yeshu olidduka ne bannatasha bye bali bafunye omukisa ogudduka Are you sure olidduka ne Museveni? Are you sure olidduka ne Muhoozi? Mwe muli bakyemeza waliwo amannyo ge tuyita kyemeza ge mannya ag'engereka mu famire ya mwami Yoweri Kaguta Museveni wa mu gavumenti ye Bebe Kulu oli linnyo lya ngereka likyemeza eritanyumiramu nga nawe batunula mu ndabirwamu ne bajinika bagamba lino erinnyo teritunyumiramu oli linnyo lya kyemeza si gwe asoose okuwagira NRM atiisatiisa abantu si gwe asoose leka tiisatiisa abantu banvuma lwakuba mpagira Museveni lagadi awagirani Bebe Kulu lagadi awagirani ani yali ayimiridde ku seti ani gwe wali owulidde ng'azaala walagadi kuloza tetukimanyi nti lagadi akolagana ne Museveni oloza efanyi tebifuluma nkonga ali wasale oloza tetukimanyi nti alina ne ofisi zakolamu operation wealth creation ne wali owuliddeko emundu yaffe yonna ng'eyolekera jjajja lagadi tukimanyi awagira Museveni naye si kidigida kiri kye nayogeddeko ekiwaawo kye bajjamu amaloboozi ate n'ekirala alimitinga ebigambo bye era gye buvuddeko yakugamba abawagizi ba Bobi Wine ekituufu bavuma naye ng'obakwatidde ku muntu waabwe eyo statement giwulirize nnyo lagadi yagamba ekituufu kiri nti babawagizi ba Bobi Wine bavuma naye ng'obakwatidde ku muntu waabwe Bebe Kulu ffe tuli bagwi baddalu tituligwira naata tuliiko ne kwata tuliiko tetuli bagwi baddalu tetumala mayuuka tutyo tumayuukira nsonga emu kuzimayuula ye munnoowo okkubwa n'eddereeva we nattibwa n'ogamba yeekoza kati simanyi oba ne Yasini Kawuma yali yeekoza omufu n'ogamba nti zaake yeerumya okutu tebamunamuyuza kutu ne Bebe Kulu gwe mu ntegeera ye yentono kale wadde entono tusobola okukitegeera naye omuntu akyusa atya omumwa ne yeeruma eno Abannayuganda bakalya kajanja Uganda mulimu opportunities sente mweziri Bebe Kulu si gwe Uganda osiba oyogera nti Bobi Wine abuulira abaana bwakoze sente bannange Museveni agaggawaza abantu Bobi Wine nga yagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni kale tukkiriza Museveni yagaggawaza Bobi Wine then kitegeeza n'abaavuwadde y'abaavuwaza lwaki oyagala bano abatono nnyo ab'omunyotto okubalaga ensi nti Museveni yabagaggawaza nga abangi obabuusizza amaaso ffe tugamba Katonda yaweera yajjawo era neisima bwe bankubira essimu nti afudde kigawo kye nasooka okwogera inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kitegeeza yawa era yajjawo kitegeeza Museveni bw'aba yagaggawaza manyi era yakola ki yavuwaza mutunulira ba individual Uganda erimu abantu obukaddana mu butaano nga gwe example gy'olina ne bw'oyimirire yekabali kadaala ka Muhoozi Bobi Wine ababuulire butawe yakola sente gwoba olaba Bobi Wine muntu omw amagezi ge gasobola okugaggawaza bannayuganda bonna oba obugaggawa bwe tumumenyamu busobola okutugaggawaza bannayuganda ffenna enjogera nti onaayogera omwana afuma ate ogenda kunkola kyeno figa tekwatikako mmaani wakitaddeko miliyoni 10 mukama we yagiteekako obukadde 10 ne Muhoozi yateekako ziyateekako ne bannayuganda baagaana okundya amalukwe bandabo bamanyi gye mbeera mu nsiko eyo gyoyogerako bamanyi gye ntambulira naye bakiraba ng'okunkwatako kuba kulya mu nsiru kweno figa tekwatikako kati gwe njagala omuntu akutegeka emitwalo 10 andabira ku Bebe Kulu olaba oba onaasula nawo nga tebannakuwaayo njagala omuntu akutegeka obukadde 10 Bebe Kulu awo mmanyidde navaawo dda namayuka nafuuka muntu w'abanyigirizibwa ng'era beetegefu nnyo okunkukulira nga mwami Yoweri Kaguta Museveni mu G8 bwe yali mu nsiko abantu ne bamukukulira ne kituusa ne tutamaguza okuttibwa because yali amanyi bali ku kozi emunaga wakkirize kanfe nunule Uganda waliwo abasobola okunfiira Uganda ennunuke nkubuulidde ngenda akompola sitembeka ndika amaggwa kano kawoningi nkakkasukira Moses ngenda akompola wallahi sitembeka ndika amaggwa ezo sente miliyoni 11 zoyagala okunteekamu ddayo osome
zikoze soddeyo somofu ne ku magezi nga ge tulina kuba tewasobola kuyonka nga ffe oyinza okuba wali fast born babyo kujja ku mabeere bayonsa ddako nze ndi mu galanda nayonka kati gwe okufuna ku bwongo bwange bw'oba afuna wasuba okubufunira mu mabeere ddayo osome miliyoni ezo 11 zisobola okupasuwingayo ka diguli zisobola okugjayo ka diploma osobola okunokolayo ka certificate ne bagamba nti omusajja alinamu ku bwongo obusome wadde obuzaale temuli ne va mu kuntiisatiisa mukulu va mu kuntiisatiisa nkutaddeko miliyoni 10 nyenyenyenye gwe golozayo Museveni teyali yagadde okunkwatako golozayo Muhoozi teyali yagadde okunkwatako golowooza ndiko ssente mmeka singa bamuntuusaako nga nze kennyini ng'omuntu yali ayagala kungula miliyoni 5 golowooza ndiko ssente mmeka singa bankwata ne bamuntwalira onyumya mu miliyoni 10 nyingi kunze ng'omuntu bwe nziteeka mu nju ne nzirabako nyingi naye ku Yekolera ow'omunda obwo busente tebulina kye buli nze ndi mu kuyigga njovu onnyumiza mafulungu tuli mu ntalo za kuyigga njovu oli mu mafulungu imagine obudde bwange obwonoona bwe nali onoonedde ku Museveni ndi mu kubwonoonera ku kirerya gwe nsindikira abaana ne banvuma gwe toyagala nkuvume nze nabagamba bwe mbeera mmese akamaso sikawala nanga kankubi noonya yakateze abo bontegeera ngenda babuusa amaaso gwalina okusasulira ensobi zaabwe nkubuulira nti ddamu nkubuulira Sweet Moses abo bonsindikira banvume ngenda kubabuusa amaaso kuba sibamanyi sina na kyembagaze mundu yange ejja kwolekera bule banvuma nange nga nkuvuma ene nga nkubuulira gwe kyoyita okuvuma kuba bwe njogerako nga nkuvuma bule bananvuma nze nga nkubuulira ate wano wetulaga tugenda kufwa kuba nja kuteebyama nange nsobole okunyirirako mpona okuyitibwa omusiyuufu nze nkubuulira gwe ŋŋendaako ate ekyanja kukubuulira ono katemba gw'olimu Yekolera munoonya n'ebirala nze Yekolera ensonga yange erimu okukwatibwa kwange oba okuttibwa kwange eri beyond your understanding Bebe kulu ensonga yange erimu okukwatibwa kwa Yekolera eri beyond your understanding wali omanyidde navaawo nti Yekolera ne bwafa olwaleero Bebe kulu osookulwa ne bwonywa amazzi ne bwendwala obulwazi ssenyiga era saba nneme kulwala yadde ntunuka yadde ssenyiga osookulwa wonywa amazzi national property it's me you're no longer national property you a national destroyer national musumbuyi national kirerya national mudangina national mudandala President Museveni kiriza ebintu biganyi tolemerako kiriza mutima oba okola ndagaano oba okola kirambo nga nze kiriza eggwanga liganyi ate ng'emputuyo okwagala entebe n'okulowooza nti osobola kyekisinza okuleeta obuzibu kati abakadde banatera kulya abantu banatandika kutandika kwerya oganya okumanya nti obwavu obufumberekedde mu Uganda abantu bakyalina ssuubi omuntu okulaba nga akaana ke kafa kadduka n'emulago tekalina panado asalamu atisiti yette guno omutima omubi oguliwo abantu okwekuba amasasi guleetera lwe kibayita nepotism corruption tribalism namwe mekasere ziri mu mayumba gammwe sente mwazimba ne mugano ziteka mu ekonome omuntu yakuba mu nesasi ne security guard ng'akuba omuyindi ku miliyoni 2 kitegeeza mba temusobola kuzuukuka bwemba temusobola gamba nti mulidde enguzi ekimala bwemba temusobola gamba nti ababbi mwesaleko Museveni tolina gy'olaga eyo embeera ogiraba ng'eri mu bantu ba wansi nene tonyumira kufuga ggwanga ligwa mirambo 3 nga gy'amasasi ennaku eruma abasoma eruma abatasoma eruma abalalu eruma bakiggala eruma bamuzibe ennaku eruma buli muntu mutuyaddeho kibayita income inequality abagaga muli bagagga nnyo n'abaavu baavu nnyo kati abaavu begasa eddoboozi lyabwe
bavuganya abagagga sawa zino mwavu awala n'omugagga awala n'obwavu naye Museveni kye mutamanyira abakulembeze ti abanaku bangi nnyo abanyigirizibwa bangi nnyo abaavu bangi nnyo mwe mulowooza mugenda bafukisa emundu egenda kutuuka ekiseera ekome erabe nga tekyasobola kulwanira ddoboozi ly'abaavu. Njagala alaba video zino otegere Professor Bajo abanga asomesa ti government ya Mwami Museveni etuuse ku level nga eya Bote na Amini ebikola ebibakola nga eya Museveni ebikubisa emirundi 3. Museveni ababbi bamulema controllinga aleta bayigibigisi bayibeti kamya tebasobola kwata babbi banakalema bakwatanga babbi yabagoba mu bifo bye balimu kyokka nga ebakola kwatanga ababbi. Bwokola obulungi mu government ya Museveni nga tokola interest za Museveni ng'otugoberera constitution nga bwegamba ng'ogoberera protocol nga bwegamba tasobola kuwa mulimu. Museveni yetidde eggwanga kati kyasobola kuli controllinga katongamba oti government temanyi mundu ziyingira temanyi baani balina mundu ne mutandika okweraliikira abayeekera ne mulalikira abalabe temusobola kukola fingerprint government tetasobola kuscreeninga mundu etasobola kuscreeninga bisi n'okugamba nti okyasobola okufuga eggwanga. Why don't you resign in peace n'ogamba bannayuganda bannange ndi kitammwe Museveni teri muntu akulinako obuzibu otya buti tetugenda kukusiba tujja kuwa immunity nga ffe babajjo bannayuganda otuviire tulete omukulembeze atambulira ku constitution tulete omukulembeze amanye eggwanga tulete omukulembeze anamalawo obutemu tulete omukulembeze anamalawo obwavu tulete omukulembeze anamalawo income inequality tulete omukulembeze anazamu institution amaanyi tulete omukulembeze anakola enguudo tulete omukulembeze ana fighting nepotism nga resources eziri embalala resources eziri ekalamojjo bwekasaka eriyako kabanga kalina akatale k'amata kasaka eriyako kabanga kali bulungi tofa ku bakolomojjo. Tulete omukulembeze anasolovinga ebizibu bya Buganda anasolovinga ebizibu bya Busoga anasolovinga ebizibu bya West Nile anasolovinga ebizibu bya Northern because buli region erina ebizibu ebyenjawulo. Ne bannayuganda mwenna mbagamba nga ntuyanye omanyi mweze mbabuulira amazima era nze mbabuulira ekituufu tewali ssuubi nga gavumenti ekyatambula bweti ebintu Museveni byamusobedde byamusobako dda ate nga kimuleetedde kulwa mu ntebe na buyinza alemedde ku ntebe ku kintu kyatakyasiba takyalina control bakuba omuntu atamanya nti bamusse. Gavumenti yali mu gavumenti endala nga 5-6 mu gavumenti ya Museveni mulimu gavumenti ezifuga za njawulo final order tekyali ya Museveni buli wa Luganda lwalina gavumenti yeyiye nange nsobola okufomingawo gavumenti yeyange inside his government kitegeeza ekyo kiresi abantu abamuli okubona bamanyi weaknesses bino nze mbyogera Bajjo nabagamba ndi wawali Bajjo mukono nze ntyaki nze kambyogere bannayuganda mulizikuka mulimanya muli wa mu freedom tokubayita versatile versatile ate wemba mbyogera nkulembeze eggwanga lyange ku mutima mpulira obulumi ku mutima nze teri kintu kimpisawo binga kulaba mulamba at least nze nfa. Era abantu bonna baplaninga nti bajja agende bajjafe mufiiriza Uganda kubanga nze ngenda kuba musale mukuleta enkyukakyuka nabagamba siriddamu kutagala ekyo nakyogera Luganda kubanga njagala Uganda yange ku mutima tukole Uganda ey'enkya nga temuli kutagala. Naye n'olaba abantu bonna batiitiizi akalambo kamukagwa ne batya banna abasajja be mugamba mukooye okujja mu buyinza abantu bangi abayiwa omusaayi bata mukimanyi zinako bazibula omongo bajja bwenfa mubuuke mugane mu struggle emba bwafa mubuuke mugane mu struggle bwe zibeera. Njagala mbagambe mwena bali ma office ga government nti okumanya muli basula muli bawumba tuutu muganye okutereeza eggwanga muganye okuprovide nga kibayita service delivery muganye okufa ku muntu wawaasimbizimwe ka mukirabe naye olasanga gu minisita nga baguwerekeza bagombe kwi nga tegumanyi nti sente zegubbye emunaku bwagenda emulako natasangayo panada agenda kwekyawa yette oba temunne. Eno embeera eriwo ereeteddwa abakozi ba Museveni abaluvu ereeteddwa abakozi abatali nationalistic ereeteddwa abantu katonda byatuma ebisabo bya sente ku nsi ereeteddwa abantu abatayagala ggwanga lyabwe ku mutima ereeteddwa abantu abalowooza nti bagenda baziika n'ebikutiya enfa yekyuli gyeyafuddemu ne minisita prime minister gy'okufa because tifa enfa yemufana tugenda wa Katonda naye mufo gy'okugamba nti kati omunaku ono mulowoozezaako ntya omukazi mukadi saawa zino waliwo omuntu ng'asuze muzikiza ng'anoonya parafiini mukama. Ayi Katonda wange gwe ssuubira abanaku ayi Katonda wange gwe ssuubira abanyigiriza tuyambo gyo buli muntu yenna ayingirira eddembe ly'abanaku. Nze ku banaku nkuba amasasi tegannuma bino mbyogeza bulumi ku banaku nzita ne bitannuma ku banaku nkola ki kyova sinnasirika abangoberera mwena
mutitira mumanye ekintu kimu nti eddembe lyo Katonda lyatuwa tulina kulwanira ddwanire tulina kulemerako nga twogera tebajja tukangakangana masasi tebajja tukangakangana kututta tebajja tukangakangana makomera fe tulina kusigala nga twogera paka nga Mukama azemu essaala yaffe ey'okulaba nga nange mujajja wange olina kitokolo bweruweero nga weeyagala kubanga eno gavumenti tekyalina future eri bannayuganda tekyamanyi ebizibu byenosaveni ekizibu ekiruma bannayuganda bakiyita poor service delivery corruption mu maofiisi go abantu bonna bali mu maofiisi tebakyagala abantu bawansi atisiko security boyingira mu ofiisi ab'amagye b'abapoliisi abakulu bokale bamanyamanyamuko embeera z'abantu naye bino biminisita simanyi bi-MP simanyi biddiso simanyi biggeso simanyi bikaadi abantu abalina omutima gw'eggwanga basirikale kuba abasirikale babonaabonanga ffe bannansi ab'amagye babonaabonanga ffe bannansi naye nabo tebalina bwogerero because bakolera ku order eggwanga bwe bamanyi nti omuntu asiiba abonaabona tiwali omuntu abulwa ekyokulya oyita ku poliisi nga bodaboda z'abantu baziwambye okumanya gavumenti y'Omuseveni yagwa owambye bodaboda omutwalo gumu olowooza abantu abogyeko bodaboda bagenda kulya ki omwana oyo bwayingira bwakifeesi n'afumita omuntu ekiso ng'era omunenya omwana oyo bwayingira ennyumba y'omuntu n'agimenya ng'era omunenya bodaboda ennyingi zikola ki ku mapoliisi lwaki mukwata abantu bamuganda bakwata aidan disorder nga nabo banoonya kyakulya emirimu mu Uganda temuli olwa sisitimu embi sisitimu Museveni tekyasobola kutwala ggwanga lino mu maaso ngenda nakukaaba amaziga saagala kukaaba mpulira obusungu ku mutima zonnange nza Katonda olyokanga n'obaayo ndyokanga n'ensembeza Yesu ng'omulokozi wange zimanyi zikiza mu kibayita omwoyo omutukuvu omwoyo wa Mukama singa tonzikakkanya nze nsobola okuyita mu mmere eno n'entuga omuntu ogera n'osanga abanakufa abantu basiba batusabiriza bajjo mpaayo 5 mpaayo 2 n'osanga abantu gago balinamu essuubi gwe Museveni toswala nti essuubi bannayuganda baliteeka mu bajjo ate kale bajjo alina mu bannayuganda gwe toswala okutuuka kubanga bajjo bamulinamu essuubi bannayuganda gwe tekikuluma ku mutima gwe omusajja yajjanga ddalingi Museveni wa 86 wa 96 wa 12 bw'asanga Museveni wakati beekuba ebikonde omu n'asalako munno okutu kubanga Museveni abantu banyiivu si ye gwe Museveni wedde yabeeranga mu bantu si ye gwe Museveni yalinanga security si ye gwe Museveni yalinanga freedom of speech ate weesibye ku bantu oganya okgenda ate bannayuganda bo tebagenda kusiba bw'oba otya community agenda kusiba ngenda kwogera n'abantu bano bampuliriramu Museveni teri ajja kusiba teri agenda kusiba ngenda baga temusiba Museveni atuviira agende pulira obusungu kankomenda wano kubanga bigavumenti tebiggwayo namwe bannayuganda namwe mwesabire mubeere omuntu omu temwesosera mu mawanga n'amaddiini mugobe golemu kulanga tuuka mu nsi ensuubize nga tuwona obulumi buno obutuyanja bajjeko kamera leero lunaku lw'abamaama naye nze ŋŋenda duyita lunaku lw'abazadde vidiyo eno nsazeewo ngikole ku lunaku luno olw'omuwendo ennyo nga njagala okwebaza mikwano gyange baganda bange ne bannyinaze bakitange bammange basenga bange bakkojjange bannankyukakyuka in general abanziruukirira mu kaseera k'obwetaavu nga ndwazizza mutabani wange ono amaalu kikomeko Yekolera mu butuufu mu budde obwo emikono gyange gyali misibe era nze okutuuka okulaga omwana wange mu kamera nali sisigazza option yonna kubanga yenze muntu asinga okubeera ow'enkiso naddala bwe kituuka ku baana bange naye ku mulundi ogwo nagamba okufa kumu n'okuzuukira kumu wadde nga nnoonyezebwa wadde nga njiggibwa nsazeewo omwana wange mulage mu kamera oba nsazeemu eddaame lyange oba ekiraamo kyange kye nalama nti siriraga baana bange mu kamera mu butuufu mu budde obwo nali sisigaza kyakusalawo kyonna ndi muntu ow'enkiso atalina mwangu nnyo kugenda mu inbox ya muntu kumugamba nti obenjala ennuma okuggyako oyo asiimye nampaayo naye ku olwo nasalawo nteeke ku bbali ekiraamo kyange oba obweyamo bwange bwe nakola n'omutima gwange siriraga baana mu kamera sirisabiriza ku vidiyo neŋŋamba eno option yokka gye nsigazza ey'okuwonya ezzadde lyange ate era Mukama nannyamba n'aba mulungi be nnakubira enduulu mwana wattu ne bajaanikula kibi nnyo okukuba enduulu abantu ne bagiwulira era still ne batajaanikula naye neebaza
omukwano gwenzimbye ne bannayuganda omungi ennyo nga njogera ku nsonga naddala ezibaluma. Abamu mu bo bagagga, abamu mu bo bali mitala w'amayanja, byali badde tebibakwatako, naye munnange ebyenkyukakyuka bibakwatako. Kino nno kitegeeza obugagga bw'omuntu si kwe kubeera n'ebisawo bya ssente, naye obugagga bw'omuntu kwe kubeera ng'oyagalwa, kwe kubeerwa nga ne bw'okuba enduulu bakudduukirira. Nze we nakulira eky'obugagga kye twalina ewaka gwali mukwano gwa maama tezaali ssente, era kyova olaba mirundi mingi nnyo banneewuubyeko abamu NRM nga kyatuuka n'okusitula muwozi yennyini ankubira essimu, ne kisitula Genosale yennyini ankubira essimu, paka Kabeejumbira mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yankubira essimu, onna nno olwo bansuubiza bisawo bya ssente. Naye olw'okuba nnakula eky'obugagga kye tulina ewaka gwali mukwano gwa maama, bannange njagala nnyo omukwano. Era baganda bange ne bannyinaze, omukwano gwe tulina nammwe oba gwe nnina gye muli gweyongedde okunywera. Mwandaze ensonga lwaki nina kubeera ku sayidi y'abantu, mwampa ensonga lwaki sirina kulyamu bantu lukwe. Era bannange obutaterebuka bwange si bwejjusa. Bantu bangi batwogerera, oli musiru, toyina magezi, we Uganda singa ere mukyuka gw'okyuse yererere n'ebirala. Naye mundaze nti baganda bange ne bannyinaze, mu butuufu nina kubeera nga ku sayidi y'abantu lubeerera. Era decision yange ey'okubeera ku sayidi y'abantu, wadde nga abantu abamu bakupikaapika, genda ozirye, bali boowolereza, bali boolwanirira, baagaggawala dda, mbaddamu kimu nti abo si ye Uganda, ate era nange sinze Uganda, sikkirizibwa kubeera mugagga mu bannayuganda abali obubi, kyokka ng'ate obugagga bwenfunye mbujje mu ssente ezaaliguze eddagala lyabwe. Gukuba akafaananyi, singa saddusibwa mu nsi yange, singa saatwalibwa mbirimbiri, nga ne ssente ezaaliguze eddagala mu malwaliro size baawa ba full figure, size baawa ba Ronald Mayinja, size baawa baani bashibaga kato bonna be bazzenga bagula, size bagulamu ebyokulwanyisa zisa byalo. Oba osanga naali badde sijjana gye muli kubagamba nti bannanga omwana mulwadde. Naye olw'okuba ye Uganda mwe tuwangaalira nga ssente zaalijunye enkumuliitu y'abannayuganda zigenda ku bantu bamu okubagula, okuwolereza abo abatunyunyunta beekuumire mu buyinza. Baganda bange ne bannyinaze, mumpadde ensonga lwaki nina kubeera mu nkyukakyuka paka lwe tulituuka mu gavumenti nga tekikyetaagisa kulaba muntu gataliiko nfufu nti omukyalo ono anoonya buyambi, ayagala kutwala mwana kwa Aga Khan e Nairobi kumujjanjaba, omukyalo ono ayagala mu musondere y'akasente, simanya omukyala we yazadde abasawo baaganye mumukolako, abaana baabalemedde mu musondere y'akasente ajjeyo abaana. Uganda gye tulwanirira ye ya buli muntu nga tekimwetaagisa kujja kuswaluka, kuba kuno kuba kuswaluka, okuyimirira mu kamera okutandika okusiikiina nga ffenna tuli iko. Tuyinza obutaba iko mu nsawo, naye ng'ate mu services ezikuuma obulamu tuli kyekimu nga buli munnayuganda asobola okufuna obujjanjabi. Baganda bange ne bannyinaze, nsooka okwebaza mikwano gyange ab'emikutu emirala abannyambako okutambuza obutambi buno. Asookera ddala ye Bizonto Comedy, Julius Saabazonto Kidoomooli ne Shani producer, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tonemmo webale nnyo, webalire ddala kunteerayo ku mulanga. The Flashlight Channel Dr. Hebwa, webale nnyo, webalire ddala mwana wa taata okudduukirira enduulu. Baganda bange ne bannyinaze mmwe abasonzi, bamaama bange, bataata bange, bakojjange, bajjajja bange, baseŋŋaŋŋe, mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange obudduukirize. Mwamponya okubeera kitagenda azaalira ettaka. Bannange omwana wange nnuma, omwana wange ow'okkagugu, omwana wange gwe nneekulizza okuva obuwere nnyina lwe yamunsuulira yali agenda kuŋŋendako mu kaseera mpawe kaaga, era we naddukira ne mbakubira omulanga ne nfunawo kye nfunye okumuddusa mu ddwaliro omulundi ogwasooka. Abasawo bannyombesa mu Luswayiri ne mu Luzungu, ekyannyamba kyali kimu, ng'ebimu bye boogera sibitegeera. Abasawo bannyombesa nga baŋŋamba oli muzadde wa ngeri ki? Mwana n'atuuka kwena embeera, mwana n'atuuka okuggwamu omusaayi, mwana n'atuuka okuggwamu amazzi nga tomutwalanga mu ddwaliro. Baabuwe kye batamanya,
nti munnange ndi nnyama yalwo mu nsawo. Bayinza okundaba ne bagamba ogezze oba onyirira nabiki ne batamanya nti engeri gyengejja bwenfuna ate bwendya naye yo mu nsawo ndi mutono nnyo. Baganda bange ne bannyinaze, bakwano bange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndibabbira akakajja ebbira, sirina kyakubawa naye mbategeezaako ti embeera y'omutabani egenda erongooka. We nakomera okumubalaga nga bw'omukwata muno akuba mulanga, nga buli nnyingo emuluma, naye obulumi obusinga bugenze buvaamu. Pozi eriiso lino lye likyagaanya okudda mu sheepu yayo obulungi, naye era luli we mwaliraba essaawa eno njagala okubategeezaako nti si bwe liri. Olaba enkyukakyuka y'amaanyi okusinziira ku luli osooka okuddayo n'olaba akatambi ako n'okompeyalinga n'akaleero n'ogamba waawo tujjanjabye. Bannange nsaba Oweekitiibwa Allah, nsaba Yesu Kristo na yenna gw'osinza akuweemu musera, akuddizeewo, webale kummenyerako, akubisizeemu nga tabaliridde, webale omutima omudduukirize. Omuvubuka agenda kuba bulungi, ali ku bujjanjabi obw'empolampola. Kati buli wiiki alina eddagala lyaliko, era waliwo omuzira kisoomu bambi annyambyeko ennyo ku nsonga eno eya buli wiiki, okulaba nga tumutwalanga mu ddwaliro buli wiiki afune obujjanjabi obwo. Naye nga buli kawungeezi tumuzzaayo ne bamuceekinga abasawo balaba omulwadde waabwe baatuuse, naye nga results zonna oba ziyita results ziwe essuubi, ziwe essuubi ddala ddala bulungi. Batugamba nti agenda aterera, tewali lwe nali nzizeeyo ne baŋŋamba nti yeeyongedde okuwaseninga, wabula buli bwe nzirayo baŋŋamba yeeyongedde okulongooka. Njagala okubeebaza ennyo bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala, buli omu mu kiti kyo we mwajja Mukama azzeewo. Bannange mwamponya okubeera kitagenda azaalira ettaka. Essanyu ly'omuzadde ng'omwana amwenya, naye nze ebiseera biri najjanga ne mbaweereza ne neekaza, naye nga neekaza bwekaza lwakuba nti katala omujaasi talwaza, omujaasi tafiirwa, naddala nga waliwo olutabaalo olugenda mu maaso mu ggwanga. Y'ensonga lwaki najjanga ne neekaza ne mbaweereza, naye nga temumanyi nze ng'omuntu kye nalinga mpitamu. Naye alhamdulillah neebaza Oweekitiibwa Allah abakozesezza okulaba nga muddiza omwana ono obulamu bwe. Siina bingi byakwogera, ebigambo byange oba osanga tebimala ku expressinga butya bwe ndi omusiimu gye muli, naye nsobola obbagamba ekigambo kimu nti Mungu ababaliki bonna. Mukama we mwajja abaddizeewo ewatali kubalirira, abakubisizeemu emirundi bufukunya, bazira kisa abannyambye mwenna, Mukama abakubisizeemu. Omuzira kisa nnyambako mu wiiki okulaba ng'omwana ono asigala ku bujjanjabi bwe. Munnange sigenda kukwatuukiriza mannyo olw'ebyokwerinda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Neebaza abantu mwenna ab'omu Uganda, ab'omu diaspora, abaawa ekintu kye mukola baganda bange ne bannyinaze kya ttendo. Mumpose ebbanja eddene ennyo lye mmanyi nti sijja kukwata mu nsawo mbaddize, naye nange kanziremu nkuba ebirayiro nammwe, nziremu obweyamu nti ndituukira ddala lukuusi kummira nga buli lunaku mbaweereza paka lwe tulituuka mu Uganda empya oba paka lwe ndiyingira entaana. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Kwano bange abawangaalira mu Amerika, abawangaalira e Bungereza, abawangaalira e Sweden, abawangaalira e Germany, abawangaalira e Italy, abawangaalira buli wamu wonna okwetooloola ensi, abawangaalira mu Africa, abawangaalira mu Bawarabu, n'abawangaalira okwaboowe mu Uganda. Mukama Katonda abaddizeewo. Olunaku lw'abamaama luno nze ndutuumye lunaku lw'abazadde lwa nsonga mwanda gw'omutima ogw'ekizadde. Mukama abankuumire, baagaliza Sande ennungi. Kwano gyange Abakristo mukulikeeyo mu masinzizo ab'omu Uganda, manyi vidiyo eno weenaafulumira mugenda kuba mmwe muvuddeyo. Ate mmwe abali e Bulaaya, baganda bange ne bannyinaze abali wansiko ku ffe mu by'essaawa nga tubasinza essaawa, basaba Mukama Katonda abatambuze bulungi okubatwala mu masinzizo, era buli kye musaba akibakwaseeko ebiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. People power, our power. Mpozi nga sinnavaawo omutabani yennyini kabeebaze Amal wangi beebazeeko ku bantu abakujjanjabye, beebaze bagambe bamaama
Batata. Bajjajja. Mwebale kunzijanjaba. Mwebale kunjagala. Mukama abaddizeewo. Mukama yebale bakozesa. Ne mumpayo second chance. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Mukama abagaggawaze. Ate nnyo. Gamba ate nnyo. Agambe assalamu alaikum.